po jako akawuwo ngenda kweyo kyambegayiridde munyambe munzirukirire abaana bafudde. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulangira omuggalo gw'ennakwanamu ebbiri gwe twakakuba amabega, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yalangira akaweefube ow'okuddukira bannayuganda n'ensimbi emitwalo 10 eri abo abaakoserwa emirimu gyabwe olw'omuggalo ng'enteekateeka eno n'okutuusa kati ekyeyogeza bangi ebikankana. Allow me to declare the launch of the COVID relief fund. Olunaku olwaleero akakiiko ka Paalamenti akalondola ensimbi y'omusolo aka Public Accounts Committee kasisinkanye abakulu okuva Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga, abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa bannayuganda ekya NIRA ssaako ne ba RCC ba Kampala okunnyonnyola ku nteekateeka y'okugabira abantu ensimbi zino olw'ensonga nti bali basaale mu kukakasa abo abalina okuzifuna. Meetings nga zino zituwa omukisa okunnyonnyola bannayuganda ne bategeera ekituufu. Batulina abantu bangi abatusiga enziro. Ssentebe w'akakiiko kano Asumani Basalirwa alazze obunafu bw'ekitongole kya NIRA mu nteekateeka eno ng'abantu abatalina ndagamuntu oba nnini nnamba baaviiramu awo so nga waliwo n'abo abalina nnini nnamba ezifaanagana ekyaviirako n'abamu okufuna ensimbi zino emirundi egisoba mu gumu. Is it possible for a system, for your system, to generate similar needs for two different people? Is it possible for Basali and Utafire to have the same nini number? Ababaka bakunyizza abakulu abakola ku ndagamuntu aba NIRA ku buvunaanyizibwa bwabwe mu nteekateeka y'okugaba ensimbi ssaako engeri gye bayambamu abawejjere abatalina ndagamuntu kubanga kakwakuliza akasooka okufuna ensimbi zino kali ka ndagamuntu. Perusal of these queries here, my first impression is that we've been playing a peripheral role as Ministry of Internal Affairs. Our role has basically involved NIRA providing technical support. Abakulu mu Minisitule y'ensonga z'omunda nga bakulembeddwa Minisita Kahindo Tafire ssaako akula ekitongole kya NIRA Rosemary Kisembo bakinooganyizza nga bataafuna nsimbi zakola mulimu guno wadde okuba n'obuvunaanyizibwa ku nsimbi emitwalo 10,000 ezaweebwa bannayuganda so nga ku nsonga y'abaddiso piso ko ne bannabyakwerinda abalala abalina omukono mu nteekateeka eno, Minisita Tafire asabye akakiiko kuno okukyebuuza ku Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga y'ebyokwerinda. Further made arrangements to register and fast-track issuance for any beneficiaries identified who did not have a national identification number. What categorizations of people does your system have? Can it be used to identify vulnerable persons in Uganda? Please allow me to receive a copy of the enrollment form and tender it to the House as I discuss it. Mu nteekateeka eno bammeeya b'ebibuga municipalities ko ne town council wamu ne ba RCC mu kibuga Kampala be bamu kubassibwa ku mwanje ennyo okusunsula abo abalina okuganyulwa mu nsimbi zino nga mu nsinkano eno ababaka ebibuuzo eri abakulu abaddukanya ekibuga Kampala bibadde bingi omuli n'ensonga eyabalemesa okwegatta n'abakulembeze b'ebitundu abamanyi obulungi abantu abalina okufuna ensimbi zino. But when I look at the supplementary funding here for COVID emergency, the Ministry headquarters, Internal Affairs, was to receive 395,700,000. Who is the chair of the task force? I know it's you. Who is supposed to be the chief monitor and supervisor of government program of which this relief fund was inclusive? That is the difference between verification and access. Access says, give us data. But verification simply, with a system submits a name, a surname, a date of birth, or any other data in our database. Wano RCC wa Kampala Hudu Husseini ebyo ebibuuzo ebingi akakasiza akakiiko okudda gye kali okunnyonnyola ku nsonga ez'enjawulo wabula nga ku nsonga y'ensimbi emitwalo 10 agambye nti batawunikiraaka be balina okuwandiika n'okutegeka enkalala nga bano bayambibwako bapiso ko ne bassentebe b'ebyalo bagambye nti omulimu bagukolera ddala bulungi. Mr. Chair, there was a technical committee constituted by the town clerk
with his team really. And the town clerks, as I indicated earlier, were getting support from the LC1 chairpersons to generate a list. Ekikulu mu byonna summary eri nti tukyalina obulwadde era obulwadde obuliwo buli infectious si bwe bulwadde bwoyinza okweprotecting ennyo buli infectious kati bwetaaga enkola ebiseera ebimu eyekiyeekera naye enkola yenyizaako abamu naye ate tukikola mu bulumi kulaba ntutaasa abantu baffe. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo. N'ebya accountability bye babadde bambuuza nze sikwatanga ku ssente.